Omukolo gw'okutuuza omwami wa Beene ow'omuluka gw'e Bwayiso owookubiri Godfrey Ssebwato gukoleddwa Kaggo Ahmed Magandazi. Kaggo bw'abadde atuuza ow'omuluka guno asabye abakulembeze abatuuziddwa okwolesa obuvunaanyizibwa n'empisa okusobola okukuuma ekitiibwa ky'Obwakabaka. Kati kiri gye muli mmwe bagenda okukulembera okukola lipooti ku mwana wa Kabaka ono bw'abanga yakuzibwa kyejo mu kiroope Kabaka ajja basiimira omwana omulala. Kabaka talina kala, Kabaka talina alina eddiini ye ey'omu mutima naye takola ki tayinza gamba muzikiti tajja kugendayo so nga musajja mukristaayo ne mukereziya era mubadde mulaba ng'akola ki ng'agendayo. Godfrey Ssebwato atuuziddwa yeeyamye okuweereza Obwakabaka n'omutima gumu naddala ng'ayita mu kugatta abantu ba Beene. Sooka neebaza Ssaabasajja Kabaka okunnyongeza kuba kati kino kisanja kyange kyakubiri nga mpeereza Ssaabasajja Kabaka naye nga kye ngenda okuteekako essira kwe kwongera okugatta abantu ba Ssaabasajja Kabaka ab'endowooza ez'enjawulo. Era kino obubaka mbutwala eri bannange abatongole abajja n'abakadde twongere okulaba nga tugatta abantu ba Ssaabasajja Kabaka ate n'okukolagana awamu ne gavumenti ya wakati bw'aba ku nsonga ekwatagana ku by'obulungi bw'abantu baffe. Kulembeze bwange ngenda buddukanya n'abakulembeze b'Obwakabaka bwa Buganda. Kati olwaleero emu ku gesi kiraga nti ndi wamu n'Obwakabaka bwa Buganda. Ekyokubiri nakubiriza bammeeya bannange ne bakulembeze bannange bonna ku buli mutendera okumanya nti balina okukolagana n'abakulembeze b'Obwakabaka bwa Buganda buli mutendera. Buli kintu kyonna kye tukola tukikolera wamu mu bika, tukolere wamu mu maka, tukolere wamu ku byalo kwe tubeera, tukolere wamu mu ssaza tusobole okuba nga ebyo bitasobola kukola kinoomu tusobole obikolera awamu. Mu ngeri y'emu omwami wa Ssaabasajja Kabaka ow'omuluka gw'e Kansanga Mutuba 5 Joseph Kasaasira n'omumyuka we nabo batuuziddwa ng'omukolo gukulembeddwamu Dr. Eric Serugo omwami w'eggombolola ya Ssabawaali abaddewo ku lwa Kaggo. Muzzukulu wa Omutaka Naakere Ebukerekere Kyanjove mu Busiro. Bw'abadde abatuuza Dr. Eric Serugo abasabye kutukkiriza obuvunaanyizibwa bwabwe. Ebintu byonna by'ogenda okukola okuva n'olwaleero obikola ku lwa Ssaabasajja Kabaka. Gwe mwana wa Kabaka omukulu mu muluka guno n'olw'ensonga eyo tukutuuzizza okulemberereko Ssaabasajja Kabaka omuluka gwe guno ogwa Kansanga. Joseph Kasaasira ng'ono yatuuziddwa agamba nti wakutandikira ku kunnyikiza nkola ya bulungibwansi. Bulungibwansi tugera kuba tulina n'ekitongole kya bulungibwansi minisita Mulambo kwali ku kyalo nga aweereza Obuganda ng'awa okukola emirimu gy'Obwakabaka. Tugenda kukubiriza nnyo abantu baffe naddala abali wano mu Buganda baleme kwonoona lulimi lwaffe Oluganda okukuba abaana ku masomero tiboogedde Oluganda tujja kukirwanyisa nnyo mu masomero. Ku lukiiko lw'ab'emiruka kuliko munnamawulire wa leediyo ya Ssaabasajja Kabaka CBS Kibuka Fred ng'ono ye w'ebyamawulire era aweze okuweereza Obwakabaka awatali kwebalirira. N'olwekyo ffe obuvunaanyizibwa bwaffe ng'abakulembeze ogwange gwa kukunga nakulambika mu mbeera eyo era obwo bweyamu nva kubukola wali ku muzindaalo tujja kuweereza Ssaabasajja Kabaka mu maanyi. Bwe tweyongerayo bw'obukulembeze bw'Abasiraamu mu kitundu kya